kati emboozi ya Sheebah badde yamannyo wiiki eno ensonga z'okutigatiga Sheebah. Sheebah yali eyo n'awulira nga kimususseeko yakugamba baagezaako kumuhalasinga tebaamukwatangako. Mwe ne mukyusa ebigambo aye mugamba Sheebah baamu. Halasingi n'okukwata bifaanana bityawo soko nnyinnyonnyolemu abaasoma. Eyamukwata yali mu lugendo lwa mukwata. Yamukwata bubi. Olinga anakwata asooka kukukwatirira mbu. So kati yeyo ye harassing gyayogerako eyo mukwatirira. Yali yamukwatako. Kakana najja n'alungamya ne mukama kichukakkana. Era ekirala ekyatugamba n'aba nakasa nti mwenda. Olina engeri gy'otaddewo ka full stop awo n'entya ne nga bannaye nga saabiwulidde. Naye ng'ekikolwa kya Sheebah okubeera ng'avaayo ku social media n'atubuulira nga bwe baamukwatiridde, Sheebah ye yali badde avaayo n'ayogera ku kumukwatirira. Kubanga abalabuna bwe boogera teri abawuliriza. Bawite abaana abatambuza kyayiwo omusajja n'amukuba empika pa! Kuba abaana bubina bukaluba. Kati Sheebah yavuddeyo ng'eddoboozi eryawamu. Omuntu agulawo ati emmotoka yo, emmotoka ate oli munda teweesibira. Yali amusasudde. Omuntu w'omusasula obeera ne right okukola buli kintu. Okugulawo emmotoka ye n'oyingira n'otuuka paka ne ku mubiri gwe. Olubuto lwali kumpi. Ekyo baakisussaamu. Kiribati muteekayo waaki? Kiribati namulabako awo ng'azina amazina agabula okumuta. Naye omwami ono aliva ku mulembe. Twasima teka Kiribati yagamba nti ayagala nnyo Sheebah. Era yamugamba ayimbire essaawa 4. Ayimbire essaawa 4. Babaye Sheebah yakwatira Sheebah yige tetunnamu. Tetunnaba kumutegeera. Nze nabadde ndowooza press conference eyo egenda kubeerako kyevaamu ekiri awo eky'amaanyi. Atidde munaana abakulu batiibwa. Kasooka otuwe Sheebah tujje tube nga tumaliriza tumanye ebikwata ku Hadija Kigozi mu dakiika ezisembayo zino. Thank you. I was intrigued. Yagala ekyo kifuula very clear. Ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu luggyaalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka ze nyambala obulayi dakikanga 15 ngenda ku stage beera n'engoye nnyingi nze nkola kuva ku Monday day in day out misana na kiro so nfunamu time ya wakati wa shows nga neebakamu emmotoka so nali nirasi emmotoka mulimu ne kapatisi wange Kamala mulimu n'amala PK1 Giriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okunyimbira it was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'okulaba mu luki nyimuka mulaba ng'ate muwe ekitiibwa so mubuza omulundi mulwaki ovuddeyo mu mmotoka yange nga tukunkonye bukoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndi muwewe egaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mu mwaki tutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu. No, bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Ukitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nina kukusanga wooli nyimbire wooli. Bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga kyawunziza okukola omulimu gwange. Mu mmotoka ndi mu ttayo yange ng'omuntu eyeddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola batapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku Sheebah. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka so gwe ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo nolaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe nosigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala. Mmotoka y'omukyala atalimu yekka alimu ne makeup artist alimu ne driver lwaki oba togiggula? Wali abantu nga bakumanyira ng'osobola okubeera mu mbeera yonna nga they are used to you kati omuntu omupya ng'ate kyekikola ki naye just abantu bano ababiri baali mu kukwatagana ekisooka oli ejja yajja mu bulungi naye n'asanga ono mu ssaawa y'embi nga tali mu mundu kati ate oli ndowooza yamukwatako nga ye takirowoozaako nti mu bulamu bw'ensi eno waliwo asobola omulejjekitinga
Okay. Oba kitegeera. Kati ababiri awo ne balema okukwataganira wakati awo ono anyiize ono asigala alemezaamu kubanga alowooza nti ono alinganga abalabi yali babadde asisinkananga. So just kwalema kukwatagana. Kulema kukwatagana. Kitegedde awo ate nkusiimako okumanya bintu. Kati Hadija Kigozi akola ki? Hadija Kigozi, she's a YouTuber. Aweereza ku YouTube okwo amaze ebbanga ddene ng'aweereza ku YouTube ate nga mukozi wa Speed Express Tours and Travels poza ate ne Roast Coffee Academy. Biri Dubai. Kati wobeere Kampala oba okola mirimu? Anti kati yenze brand yenze face yabyo. Kati oba tokola mirimu egyo oba okola ki? Wemba sikola mirimu egyo era mba nkola YouTube. Abaana bangambye wano nti kiyimiridde kitya. Kiri kitya. Kuki? Kiri kitya. Waliwo omuntu oba tuyingirewo munawuna ava kimbuuza wano. Abaana bagira balindako okuyingirawo. Olinda kumala kumera jimbu. Nja kulanga. Nja kusaba CV. Ogaane. Nja kusaba CV. Abaana gye. Njagadde. Nja kusaba CV. Mulimu gwayo. Ku mulimu gw'okunkuma. Muzibu kyenkanawo. Ogw'okunkuma. Wangu. Ivanika wadde JBC kufuna namba. Sajja biwala tali mwesaatira. Kakati